Eby'abasobozi abagadde amaduuka gaabwe okubyaddawo olunaku olw'eggulo tebinaggwa abasobozi abasinga we bakalambidde okugulawo era nga kyenkana enguudo zonna z'oyitako ebizimbe bikyali biggale ng'abasobozi balindira enteeseganya ezigenda mu maaso. Tulinda Ssaabaminisita kye yagambye nti abasuubuzi ne URA batuule bateese. Tulinza bakama baffe tulabe kyekiddako naye naffe embeera tulina kyakkola. Tugenda kusigala tulemezzaamu paka nga tulabye enkyukakyuka omukulembeze ajje mu nsonga yaffe. Tusobola kuggulawo obujjawo nga tuwulidde nti ogwo omusolo gwa kiro gukoze ki gudde olw'ensonga teri gwe gutakosa. Kulinda biva biva eri waggulu. Tuli mu nnaku ezitwala kola mmere ya leero emisolo gye batuteekako mingi y'okususa batuliseemu tuli bubi. Kyokka olw'okunoonya akawogo abamu ku basuubuzi ate beegasse ku batembeeyi emmaali ne bagikuba ku nguudo z'omu Kampala nga tebagirejjeseza. Mu kiseera kino ekibuga Kampala naddala mu bitundu ebirinaanye ekikuubo oyinza okugamba nti katale olw'ebintu byonna ebiyiiriddwa ku nguudo. Kino kikalubizza entambula y'ebidduka nga n'ab'ebigere batambula beegendereza ng'owamayuga ayita ku lutindo nga batya okulinnya mu bintu by'abasuubuzi n'abatembeeyi kuba abamu bakambwe nnyo. Bano era baagala bannaabwe abaakwatiddwa olunaku olw'eggulo bayimbule kuba babadde beerwanirira. Tosobola kgenda mu maaso ng'ebyo bye baakutte olw'obutakkaanya bwabadde. Ku kkooti ya Buganda Road abasuubuzi bazze mu bungi olwa bannaabwe abaakwatiddwa olunaku olw'eggulo ku by'emisolo egyekanamye. Bano badde bagenze kubeeyimirira era ku ssaawa 5 kkooti etudde mu maaso g'omulamuzi Winnie Nankya ne basomerwa omusango gw'okwefuula ekitagasa ogwabaguddwako. Abasuubuzi bano omulamuzi Nankya akkiriza bannaabwe 17 okubeeyimirira. Abasibe bayimbuddwa kakalu ka kkooti ka mitwalo 2 ezitali za buliwo nga nabo beeyimiridde basabiddwa emitwalo 5 ezitali za buliwo. Been granted a non-cash bail in the sum of Uganda shillings 200,000. The sureties are bonded a sum of Uganda shillings 500,000 each. In the event these accused persons do not come back to court, we shall require you to pay this money. Omulamuzi abalagiddwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Accused persons shall report back here for hearing of this case in court on the 15th of October 2025 at 9 a.m. Kkooti oluwedde ssentebe w'akasiita ow'ekiseera Issa Ssekitto asabye abasuubuzi abadde bazze ku kkooti okugenda osinkana Ssaabaminisita Nabbanja kubanga bannaye bayimbuddwa. Kyokka oluvannyuma lw'okuyimbula bannaabwe balagiddwa okudda ku mirimu gyabwe wabula ne beerema nga bagamba nti balina okugenda nabo. Ekisinga okutabula abasuubuzi bano gwe musolo ogwateereddwa ku bintu eby'enjawulo omuli ogw'okupima engoye mu kiro n'emirala. Oleeta otya t-shirt ng'eno gye nnyambadde nagigula emitwalo 2 pannaawo baagala omusolo eno oba ogigattako emitwalo 4 omuntu wa wansi anaajambala. Essaawa zino osanga omuntu ng'atikka CBM 3 naye ng'omusolo basasudde gwa $1,200,000 nga ne storage wa $1,200,000. Omuntu asasula assessment oba omusolo ng'amaze omubiiringa gwa $10,000 n'amala weeks 2 nga tafunanga bintu bye nga storage alinnya. Kye tuliko kye bayita nti omulwadde aliko kikuba mukono. Abasuubuzi kwe tuli bannange emisolo gitumalawo tetukyayina maali mu maduuka. Essaawa zino tutunda emmaali nga tutunda kusanyusa betuguza wabula nga tetufunako. Okuva mu January mwami Musinguzi tumunyonyola ku nsonga zino tazifaako taziraba bwe tugalawo amaduuka yeefudde nampulira zibi. Abasuubuzi olufunye bannaabwe basazeewo okutambuza ebigere okugenda okulaba Ssaabaminisita okusobola okumutegeeza ebizibu bye bayitamu. William Buyondo ne Brenda Namale be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.